Tango Odoyi kati otukoze otya wana Tango Odoyi okoze otya mutandise okwewemula bye bino bye nabagamba nti eno government ina ba professor ne ba professor bano their understanding ceases to matter because they are paid to be fools kati ono Tango Odoyi ali mu kutunnyonnyola nakugambye nti bino ebintu bye nkusomesa time egenda kubirabanga because ekikati mwaba infinite class kino mukitegeera bulungi so ono Tango Odoyi ng'ayogera kutambula kwa His Excellency Kyagulanyi kwe yagenze kibwero atenga mu kusooka batugamba nti ebintu bino tebibalya kakati ate mu ssaawa eno ulira obunkenke obuliwo katukusoke tulye Tango Odoyi nzi. According to Robert Kyagulanyi, he's going abroad to convince the donors, the West, to impose sanctions and also take steps to stop. Simon and viewers, that's not a very easy thing to do. Imposing sanctions on individuals may be easier than imposing sanctions on a state. Because you must also calculate not only the geopolitics of the area, but also the international diplomacy and dimension of politics. If you are saying you are imposing sanctions on Uganda, are you making Uganda turn to China if you are USA or Britain? Are you making China get a foothold in Uganda? Are you making Russia come into Uganda? What about the others who will say, oh, you are simply hammering Uganda because of this? With us, we are going to relocate. How does it jeopardize? Politically speaking, who is more formidable, a Kyagulanyi here or a Kyagulanyi globe-trotting? Globe-trotting will not last long. And even those receiving him with the time will lose interest in him. Being here like Besigye did, even when he is incarcerated, Besigye still has a lot of fire. But running out there, running to Geneva, running to this summit, running to the other summit, may lift you within the people who cannot debate, may lift you among the local people you think you convince that you are actually going to excite. But what about if the sanctions come and then it downs the currency? It makes economic life very hard for the people you think you lead. Kati abo mbagambe nti mwina ba professor naife tuina doctor nchidamu mbagambe mwina ba professor naife tuina Dr. Shama kabaka wa foreign affairs bebye mzizemba somesa batandise okulwanagana bena kugamba we just keep it here at Shama ojja kakasa ensinga bwitambula nakugamba ngenda kusomesa ekintu kibata geopolitics ojja kutya kati batandise kicks of a dying horse katugende mpola mpola ono bamwita professor Tango Odoyi yaliko ni asomesa ake Makerere ono gwe mulaba nonno ono asomesa abaana bamwe bafuuka abo mugaso munsi ngatamanyi na policies nsi wetambula tachimanyi nti Uganda already yavadda mu interest yo mu America no yamadde mu interest yo mu America no mungereza eri mu interest ya mu Russia na muki namwe so bino byenzize ngamba asomesa at this time kakati ndoza mutandise okubira bakumutandise okulaba omugaso gwo kusomera mu infinite class katonda kyasobola kubasiriwaza ekisooka kugamye nti Magnitsky nti sanctions zino zigenda kubeera nyangu nnyo okuwa abantu nga Muhoozi Kayine Lugaba kati tuli mu kusaba eno tuli mu kusaba Magnitsky sanction ku Muhoozi ne UPDF then wetumala twagala to end military cooperation ne Uganda kati akugamba nti kino kyangu nti kino ekyangu nnyo okukola nti Muhoozi okumukuba sanction kyangu na Uganda kizibu kakati muna Uganda ebintu bino bili against the interest. It is interest versus greed kati bakikola batya senga abantu bano ogenda against their interest ono Tango Odoyi byageza kugamba nti Uganda eno okujikuba sanction mubere batwala mikono gyo mu China no mu Russia already Uganda yayingira dda mikono gy'aba China n'aba Russia nga bayita mu kabinja ka NAM ne BRICS jonna bibasomeseza wano nemba gamba nti bano engeri gye bakuyetingamu ba capitalist okitegere kino bakuyetingamu leader kati already Uganda yayingira dda mu mikono gya China neki ne Russia gye bagenda obasabulira kakati ona bagenda gendayo ddi mukulu byogezaako okwogera bagenda kugenda yo dingo already gye bali bagenda vayo baddeyo bano bayidde nakugambye bano bayidde bakwata gye gava nakugamba gwe munna Uganda just watch that space olunaku namu lwe yayingira mu Uganda pate wezatandika ba infinite class twe twatandika pate kubanga ki nakugamba this is about policies obbo omuntu n'omusesebula n'omujja mu police emu n'omuteeka mu ndalo manyoyo omumaze kati ona buli byonna byonna byagenda okukola bigenda kubeera against their masters kati ono kyali mu kukola kyakoze then n'ekirala Tango Odoyi atugambye mbu simanyi sanctions bagenda okugaba senga currency enaagwa kigenda ku affectinga ffe bannansi kakati mukulu ani akugambye nti ffe bituluma
In fact yonna kule bagenda tukuba sanction currency ya Uganda netandika okugwa tugenda okujja mu matandika okuba party nembutu ku street nga tukube ngoma kubanga ekyo kitwagala currency ya Uganda etuuke ya Sudan twagala currency ya Uganda etuuke ya Zimbabwe we bagobera Mugabe awe twagala kuba era byalese kati ndoza batandise okwadimitinga na kugamba goli wa infinite class bine ebintu bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs the geopolitical master I don't bano ba professor bano ba Museveni bano abantu basobola kundi debatinga bano okitegeera tebasobola kati najja ekyo kyetwagala kubanga kye kigenda okubaka kasante mwina kye musobola kukola ebbanga onaona mbadde mu buzaabuza ensi nga mulaga nti mukola nnyo buli kimu kumbe muli ku mase y'abazungu. Until then you are going to be exposed that you have always been puppets of the West. Without the West Ugandan cannot stand, Ugandan government cannot stand nga tebalina ba West bano bawedde ekiri Sudan kyekijja wano kati ono byatandika okujagezaako kubuzaabuza yogera oluzungu lungi nnyo. Please bino si bya luzungu, bino it is policies versus dictatorship. Okigera mutulugunyiza banna Uganda instead of doing things right oli awo yogera luzungu lungi nnyo ku NBS ebyo mubogera oluzungu lwammwe. Instead of preparing for the worst that is coming you are speaking too much English. Okitegeera ali awo yogera oluzungu amanyi oluzungu lugenda batasa bali bannanyini ba oluzungu. Okitegeera ekintu olulimi lwoli mukogera tango odoyi ono mugundi mudama. Okitegeera mudama okuva eri West Budama North jabeera. Okitegeera ekintu ekyo okuva ettololo eri West Budama North java naye ayogera oluzungu olizo gamba oluzungu bwe bamuzaaliramu kumbe ali mukogera colonial language kati ate jagezaako mbona achalenjingiramu bano mukulu ono kyagenda obbale tenabagambye ekijja si muntu basose ne beebuzaabuza wano nga beefuula nti bino tebituluma okugenda ku yadduse ya Pondos kati ya the same media houses ezitugamba nti kakati byaleeta bigenda kunyigana fa abantu kati bagezaako tulaga nti bino nayo yagenda okukola yabirese ebizibu byavudde kummwe kuzanyira kuba colonial monsters bamwe bavudde ebizibu. Okitegeera ebizibu byavudde kabinja ka BRICS ebizibu byavudde kabinja ka NAM ebizibu byavudde kugenda against democracy and human rights wetuli so tebakubuzabuza kusiriwaze eno simanyi Kyagulanyi yalese ebizibu yakoze eki byonna ebigenda okujja NRM yebituleetedde teriyo mulala yebituleetedde kuki they are greedy for power they are greedy omululu gwe balina guno greedy n'ensi gye balina yetituleetedde ebizibu mu Uganda era wetulaga nakugambye mwesibe 3 kubanga ebbiri zigenda kutuka olina okusigazaayo emu bweti wakiri emu enaakuyambako kunyweza nekuyingiza ni Uganda naye ebbiri zonna we zinaakutuka ogenda n'omuyaga ugenda kufuwa na ogenda n'ekigavumenti kya NRM kati essaawa eno bajjayo ne baprofesa nkugambye nga vidiyo mubagambe tulina dokita wa policies zino mupolisi kabaka teri muntu agenda kukulimba bano tugenda banyweza tugenda mu Uganda kamusanyi na Uganda it is just time kugambye omusajja kati kyagenda okusumulula ogenda kutya tuguli ku final stage of this revolution they are activating human rights na kugamba nti human rights eno ye defending a democracy kati bene ebikolobero byebatukola yesawa they are going to pay kati batandise okuteekateeka obwongo bakulaga oli kyekizibu Kyagulanyi si kyekizibu kya Uganda ekizibu kya Uganda ye NRM webagambako ti police engatekola badduka mikono gya Russia ne China kati akulaga nti bannagendayo mbwera Uganda egenda bafosinga njagala mu Uganda ojjukire endagaano ya signing ya gold wakati wa Museveni ne company ya Ogaga nga bawayo gold wa Busia gold yali worth 13 trillion US dollars 13 trillion US dollars China yagala yambise gold yono okuba American dollar mutalo bali mu baita de-dollarization BRICS yagala kuba American dollar era nga Uganda yayingira olutalo luno nginakuza omwezi lumu omwezi gwa January omwaka gwa 2025 Uganda neyingira olutalo tikategenda kulwanyisa mu America kati ona akugamba mu busimanyi obero gipushinze egende mu Russia ngolede je akabinja kanama okalika 2 mwena wabagamba nti musinika amanyo president nabaga ate mu bisinikayo kumbe ono yali atutunda atuteke mu mikono gya Russia NAM is a colonial bloc against the British tyranny or the British Empire. Musigere kino kitegeeza nti ono yavadda mu interest zaki ate yakoma na kujoga bujozo omwami ono yandibaddeyo nga member nena abalaga nti nze nkulira akabinja kano ono agezaako kugira oli yali yayita conqueror of the British Empire naye ono just member naye ono yasinzeeko ne kucha conqueror of the British Empire n'agamba nze chairman w'akabinja kano kati mubeeko kye munkola kati ono akugamba bagenda kuforcinga Uganda ogenda mu Russia ogenda mu China ng'olwedde gyeri enagendayo emirundi emeka oshegera enagendamu Professor Tango Doi bano mubandekere bano ba professor ba NRM mubampe mbasobola nkiddamu si kwesoma bano ba professor ba NRM mubampe when it comes to policies
No one can do it like Dr. Sharma does it. Just watch the space. Teri muntu agenda kusiriwaza munna Uganda, tugenda muni Uganda, ebizibu byonna bya Museveni. Already yayingira dda mu Russia ne China akabinja bakaita NAM, akalaba bakaita BRICS. Ogenda kulaba tabbu for God and